Olyawo challenge gyentunuulidde gyenfunyemu kwe kubeera nga mpangudde akalulu nga bwe mbadde nvuganya naye mu musinga obululu nga mu musinga obululu 4-5 n'ekikwewuunyisa nti ngenza okugenda okutuuka ku kakiiko k'ebyokulonda ng'ate gwe mpangudde obululu 4-5 ow'ekibiina kya NRM ng'ate yansooseeyo ku ttale center nga ye yatudde dda mu katebe. So kindeetedde okweraliikirira n'obunkenke obutagambika oluvannyuma lw'okulaba ng'akukuta wano na wali ng'asisinkana abantu abamu ab'enjawulo. So neebaza nti akakiiko k'ebyokulonda tikabadde ka mazima gye ndi. Leero okubanga nangiriddwa nga ssentebe ow'Erusi ey'okusatu mu ggombolola y'e Namuganga, njagala kutegeeza abantu bonna naddala abannonze oba abo abatasobodde kulonda nze, mbakakasa kati ndi mukulembeze wa bonna, era nsaba na buli mukulembeze yenna alondeddwa olwaleero mu ggwanga lyonna akkirize abamulonze n'abatamulonze bonna abakolere. Nno okulaba ng'ensonga gye natandika Mukama Katonda agigusizza, kubanga nze mbadde nina kyendaba ekimiisinga mu kasawo omwo. Ngenda kugatta abavubuka, owulidde mbayite mbabuuze buzibu ki agala sebe ebintu byonna nina bingi n'obwongo muno mpulira nga njagala kutandika kukolera abantu.